survived because the bus landed on them. Those ones. That one. You never found on that police officer? No, he took off. Oli ku There Is Still Hope channel y'essuubi. Kale tukulamusako yonna gy'osinzira okutulabira gwali ggwanga Uganda n'awali emitala w'amayanja. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, atukuwa ekitiibwa n'amatendo, twanyiza omutukuvu atukulembere okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kale amawulire agatali malungi saidi z'emukono eyo, baasi ebadde etwala abaana. Ndowooza bagenda mu field work oba bakya senior 4. Ab'essomero baliyita Mwebaza High School esangibwa Wakiso. Baasi eyo etumalaganye ne train mu bitundu bye bayita Namulira Mukono saidi z'Ekyetume eyo Katosi Road. Train ebadde esalamu ate nga ne baasi eri ku speed za ewenyuka ate nesobola okuba nga etomeragana ne train. Baasi egudde, abantu abakafati banaba kubeera nga bali confirmed, naye ababuuse n'ebisago bayitirivu nnyo. So obeera muzadde ng'obadde olina omwana nga yagambye agenda mu field work saidi z'Ejjinja ng'asomera ku Mwebaza, ate n'omuntu oyo yenna kubaawo baasi weegudde wabadde ebbali, okitegeera. So bantu bangi abakoseebwa. Kale leka nkulage ebibadde saidi z'emukono eyo. Waliwo ne ka CCTV footage akapoliisi akalaga akabenje ako nga we kaguddewo oba kapoliisi oba kamera zaawo simanyanga kakutte bulungi biki ebibaddewo ate tweyongereho. What? Start talking then. See, the guy is raising his hand to stop him. He's about coming at speed. It took off. But those border men, do you think they survived because the bus landed on them? Those ones. That one. You never found on that police officer? No, he took off. People are running away. Me have reached, let me go away. Let me go away. Hey, this is very heavy engine. Very heavy. That is hard to Ndowooza obirabye ebibadde eyo. Mawulire go si malungi nnyo ddala, naye waliwo ebyokuyiga bingi awo. Ekisookera ddala tubadde tusaba nti awantu awali training eyita wabeerewo signposts ezisobola okulabirwa omuntu wadde ali wala. Naye sikiwa nti awaliwo ne signpost yonna eraga nti train crossinga. Tolabako train mawanga g'Abakyeruppe eyo, wabeerawo n'omuntu abeera awo era weba etuuse aggalawo oluguudo
ne bateekawo akantu kaloolinga ne kaggalawo train ne marosala ate ne kakola ki kalinga ka gate ne kaggula. Ekyo kyalibadde kikola kuba mu Africa kiyinza okubeera ki kiyinza okubeera ekizibu mu kkubo, naye mbadde nsuubira nti Rift Valley Railway ndowooza bavunaanyizibwa balibadde buli station yaabwe oba we bakulosingira ekkubo babeerengawo n'omuntu waabwe. Wadde footage etulaze wabaddewo abadde asitopinga baasi lwakuba baasi ebadde ku misinde gya waggulu, bwe buzibu obubaddewo. Baasi ebadde edduka nnyo ate ono agenza ositopinga baasi ng'etuuse ate ne train etuuse. Singa bafunanga communication n'atandika ozisitopinga nga ekyaliko wala, naye train ebadde etuuse ate baasi nga ekulaga ebadde nga eri ku speed eyawaggulu. Ekintu ekirala nti nagana amasomero bw'oba ogenda Jinja mufunenga baasi ezikwata oluguudo lw'Ejinja, mupandisenga baasi ezeeyo. Bino bijasinza oleeta obubenje. Ogenda Jinja n'ofuna omuntu avuga Masaka. Kakati omuntu avuga Masaka tamanyi luguudo luno bizibu biriko, tamanyi stopovers eziriko, kati yajja kwekanga bwekanzi wadde accident zibaawo, naye ate waliwo ebintu ebisobola okubeera avoidable. Sometimes tuli careless nga ffeera, naye baasi bagambye simanyi ebadde ya friendship, kika kya friendship simanyi, lwakubeera abaana badde batandise obitema nti yawaayo. Nedda, tebadde waayo, mbwe ebadde kika kya friendship. Ebadde who are you, who are who, emu bbiri ssatu stroke Q, mu luzungu ye UAU 1023 stroke Q, bwebadde kika kya friendship ate weetyo weegutte. Kafootage ndowooza okalaba kakuddiremu, ebadde ku speed ya kika kya waggulu. Kibi nnyo. Waliwo mbu abaluguddemu obulamu okusinziira ku muga agaguddewo ag'omu nkuubo, naye ndowooza tujja kufuna full report okuva ku bekikwatako, poliisi n'ebitongole ebirala. Abafunye obuvune bo bangi nnyo era baddusiddwa mu malwaliro ageetooloddewo awo okulabika okuba nga ate bafuna ki obujjanjabi. Kibi nnyo kubanga ne tuwa gye badde bagendako tebatuuse field work. Jjukira baba balina ogenda mu field work abasiniya 4, ebibuuzo byabwe bituuse. Ndowooza mu Gw'ekkumi awo gwa kkumi basigaza emyezi ng'ebiri oba gumu kitundu basobole okuba nga bakola ebibuuzo byabwe ebyakamalirizo. Kati ate ebituuseewo biibyo, so mawulire si malungi nnyo ddala eri abaana baffe abadde bagenda mu field work era n'abazadde eri n'essomero. Amawulire mabi nnyo, naye nga wegambye nti waliwo ebintu nga tulina kubeera serious nga obupande. Kuleero wonna wabeerewo obupande nga bulabikira ddala, naye awo sirinawo akapande wadde naaka kendabyeko awo kuleero eyo tewali, okitegeera. Kati gw'olina okwebeereramu Uganda y'ennaku zino. Ate n'abavuzi bannaaye mulekere okuvuga endiima. Abaana b'essomero si bangu bagenda ne bapika driver. Nze jjukira twali tugenda kutuwa nga nkyali mu primary, baali batwalayo mu DDC nga tuyimba driver yongeeza omuliro, wagendeza driver kiki ekibaddewo. Kakati obuyimba obumu bubaleetera nabo okuba nga beepika ne basooka baduumuula ebidduka, okitegeera, ne baduumuula ebidduka ku kakana nga tebanja ababuguzeemu ki obulamu. Naye obupande bwetaagisa. Abapangisa amamotoka fuba nnyo okuba nga at least omuntu gw'opangisizza ayinaako at least ekitono ky'amanyi ku luguudo olwo lwakutte. Waba talumanyi bulungi agende mpola, ayinza okuba nga it is a friendship bus ng'oluusi ekwata lwawa, ekwata hoyima oba ekwata wanga
olwo oluguudo tetera lukozesa. Kati tamanyi oba wano waliwo train oba wano tewali train. So kibi nnyo ekituusewo awo mu sayidi z'emikono, era oba oli muzadde ng'olina omwana asomera Mwebaza High School, kyekingako omwana wo Batta Wakiso, kubayo ku ssimu olabe oba y'omu ku bagenze abadde bagenda mu ttuwa ejjinja ate ne batatuuka oba I think oba agricultural show oba bagenda mu bayinza saatuukayo mu siniafu aliya enemesa akoma mu siniafu nemu abatuuka agricultural show oba ki ekirala kye bagenda ejjinja oba almost buli ssomero lirina okugenda ejjinja eyo oba bagenda eno Masese ku landing site I think gye bagenda. So n'abaana bano gye badde balina okugenda oba gye badde balina okukola ki okuba nga ate batuuka olunaku olwaleero nga beetegekera ebibuuzo byabwe naye tekisobose. Ag'omu kubo galaga nti muka mukulu w'essomero ayinza okuba mbu abaddemu, ayinza okuba nga mbu tasimattuse. Akulira essomero mbu mukyala we ayinza okuba tasimattuse okusinziira ku g'omunkuubo agatanaba kuba nga ate gakakasibwa ate mu bujjuvu bwago. Naye byonna ebinaavaayo tujja kuba tubibategeeza, naye si birungi nnyo. Musabire abaana baffe ate naffe abadduka oba abagommola ebidduka babivuga tweddeko. Speed ennyingi ate oyinza okwagala okutuuka amangu naye ate n'otatuuka okitegeera n'otatuuka. So kiba kirungi nti oba oyagala tuuka mu budde n'okeera n'ovugira ku speed. Tetugambe nti ovuga empola tokola accident, okola kisoboka naye waliwo ebyewalika kubanga omuntu oba oli leeta ogenda kuba ne waasiwaasi okitegeera oyinza okomekereza nga ate okoze ensobi z'obadde osobola okwewala singa wazuukuse bukoze eki wazuukuse ate bukyali. So mawulire si malungi agavudde eyo emukono. Baana baffe tubasabira Mukama asobole okuba nga ate abasuusa abafunye ebisago asobole okuba nga ate bawona ate nammwe abakoseddwa abazadde Mukama ayongere okuba nga ate abagumya emitima ebityo webize nguudo wezityo weziri. Kale ndowooza sigenda sookawo wano kimbadde njagadde bategeera bannadde Still Hope n'abazadde okutwalira wamu. Manyi bazadde bangi abeera ku guno omukutu, so saagala bikutuukeko butuusi surprise bisookera wano ate n'osobola okuba nga ate obifuna awalala wonna. Kale abasobola osabira ku baana abo mubasabire Mukama basumulule mangu nnyo ate ebibuuzo byabwe bigenda otuuka nga basobola okuba nga ate bagenda ne batuula ebigezo byabwe baleme kubeera ne wasted years mu linnya erya Yesu. Kale Mukama nkwebaza kubanga oli mulungi, kubanga otukuumye nga tukyali balamu. Ffe okuba nga tukyali balamu si magezi gaffe, si kwekuuma nnyo kwaffe. Enguudo baana baffe kwe bafunidde obubenje ate naffe ze zimu ze tukozesa. Mukama twenyika mu ndagaano y'omusaayi gwo. Nabulise kino Mukama agenda okozesa ekidduka alikikozesa. Mukama tumuteekako obukuumi bwo. Abaana abo tubasabira Mukama obasuuse bawone bulungi kubanga emiga ejja kukuba kwe kwali okuwonyezebwa kwaffe mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Gwe neyeetaga Yesu gamba ayi Yesu nkwebaza kubanga okyankuumye w'obulamu bwange beera omulokozi era Mukama waabo. Tetula n'akamwa kange nti ndokose okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kale kaneetolemuko katono kye baba bagamba lokoka. Leero njiri enkya musango tomanya olunaku lunaggwako lutya. So oba tomanyi kalenda ya bulamu bwo ddi lw'ova mu nsi kyalibadde ky'amagezi era kyalibadde kikulu nnyo awo bwe bakugambidde n'okkiriza n'otwala omwana wa Katonda omulamu n'otejjusa ku lunaku olwo. Kaneetolemu katono nsobole okuba nga neeyongerayo amakya amalungi.
Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.